Yes, kikakasiddwa nti munnamawulire wa NBS Samson Kasumba y'omu ku bakabaka bakyasinze okuba nti beekuva akasaboni mu Uganda n'okuba nti balaba poni mu nsi yattu Uganda. Tukwaniriza mpola mpola ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Kimso Nambon Rich Boya Maxudi Junior. Wabula kuba nti otambula naffe, wabula kuba nti osubscribinga, wabula kuba nti yes otusupportinga mpola mpola 1-2. Bachali bange mbatumiddeko mwenna gye muli yonna mbatumiddeko. Leero ntumirekaani Rauma nkulaba nnyo commentinga nnyo Rauma. Waliwo chali wange omulala yabadde Dubai, simujjukira linnya yabadde Dubai yangambye nti blood wange yes nkwagala nnyo, nange nkwagala nnyo. Waliwo Mwebe Mary nawe nkutumiddeko Kabebi, big up on yourself. Waliwo Fatuma Fati, big up on yourself Fatuma, yona joli bana babeera okwo mpola mpola. Waliwo abaana ba ttiimu Musuuza babeerako nnyo n'abantu abasinga obungi, so n'olwekyo mbatumiddeko bachali bange mwenna abali mu nsi ez'enjawulo mbatumiddeko, mbaagala nnyo. Ngamba ekintu kimu, gwe chali wange wenna ali eyo ng'owulira oyagala akunsupportingako yes nga Mumbejja Maureen bwabeera ngamba nti chali wange mambi bw'obanga oyagala okunsupportingako, bw'obanga oyagala okumpagira, bw'obanga oyagala okutambula nange, bw'obanga oyagala okubeera naffe mu mbeera zonna, ngenda kusaba ekintu kimu, genda wansi awo ongulireyo ka super chat konna kosobola kugambye blood wange, bw'obanga osobola ng'oyagala okumpagirako, ng'oyagala okunsupportinga in my movements, ng'oyagala okuba nti otambula nange, nkusabye ekintu kimu muganda wange, genda wansi ongulireyo ka super chat konna koba osobodde $2-3-4-5 zonna zosobola, oba emu oba 2 oba 10 oba 3 oba yes zonna zosobola osobola okungulirayo, oba 10 oba 2 gwe zosobola, oba 10 gwe zosobola osobola okungulirayo ka super chat yako mpola mpola n'oba ng'onsupportinze mpola mpola netambula ffenna nkugambye gubeera gumu Uganda mu Kamoli, ng'era twabadde mu Kamoli tulingiza now. Waliwo munnamawulire wa NBS onasobola bamuyita Samson Kasumba, omusajja oyo asoma mawulire ga Luzungu, yes NBS at 1 NBS at 9. Omusajja oyo omusajja mukulu obulungi era nga musajja oba oliawo bwavunanyizibwa, alina n'abaana mpola mpola, but unfortunately waliwo social media nga bw'okimanyi nti twabadde tutambula awo yes tukola research waffe, abaana baffe bakola research, bamuguddeko ng'alaba obuseego, bamuguddeko ng'alaba video z'obuseego ziyite sexy era nga mukuba nti alaba sex steps ezo ku YouTube ku mikutu egyo y'amazina ateekako ne ka like button. Wano nno twakitegeddeko nti oba oliawo kiri mu nnomo, omuntu yenna alaba sex step, omuntu yenna alaba obuseego, especially mu biseera byo eby'eddembe ng'oli weka, manya either omuntu oyo aba mwenzi oba ng'omuntu oyo yekuba akasaboni kwe byebibiri. Asono olwekyo bakigatto baffe batugambye nti balabye omukulu amanyikiddwa nga Samson Kasumba ng'alaba sex step era nga y'omu ku bakyasinze okuba nti batambuza obuseego. Bino nno twabirabye ne ku internet nga likinga mpola mpola, olwamaze okulaba obuntu ne bunyumira n'akola ki n'alikinga mpola mpola. Wano nno bannayuganda batandise okuvaayo nga bagamba nti omusajja ono lwaki alaba ebintu eby'obuseego n'amala n'abireeta ne mu public, mu omusajja ono lwaki alaba sex steps n'odutse n'amala n'aziteeka yes mu public. Era bagambye nti maybe something must be done on him because tosobola kulaba bintu bya buseegu ate n'omala n'olaga ensinga bw'obirabye. That means either you part of it obanga onyakyogezako okuba nti opromotinga mu ggwanga. Tujjukire nti obuseegu, okulaba obusambi bw'obuteegu, okubusaasanya n'okuba nti obutambuza mu Uganda musango mu anti-pornography bill gye batta mu mwaka gwa 2013-2014 era nga baappointinga minisita Mulamba kweyo ensonga era nga minisita ono si mulala bamuyita Father Lukodo. Wano nno byonna bijja nga baselebrity ab'ettabbo bamaze okuba nti bata obutambi. Twalaba Akasanyu Robin Amweruka wa Bukedde ng'omusajja mukulu amanyikiddwa nga Kasumali amuyingira system mpola mpola bakyetuusaako awo Asanyu Robin Amweruka mpola mpola, ne tulaba sex, ne tulaba nude pictures za Desire Luzinda
awo nno nekigwamu nekigwa okunywa mpola mpola era nga mukyala mukulu ono yatulaga ekitundu ekikyasinza okubeera ekyettabbo. Tuvaawo waliwo omunnamawulire yali presenter wa NTV bamuyita Craig Chotuhaire eyaddako n'atuwaka sample mpola mpola yatulaga enkudi yes yatulaga ebifaananyi bambi nga bwe yakula wansi ono nno musheshe yatulaga ebintu bamutuwa wansi ne tutya mpola mpola naye ng'ate baminisita tubana kyebamuvaako mpola mpola. Tuvaawo awo Craig Chotuhaire amaze okuba nti atulaga ebyakabi atuddako Anita Fabiola okuva ku same station gye bayita NTV. Anita Fabiola yatulaga enkudi naye ng'ate enkudi ya Fabiola muganda wange yali ya tabbu ng'osobola okugiraba muganda wange n'ogamba kyekyo omwana oyo talina waddugala ku mubiri gwe newekaba kabiina ka brown mu maaso enkudi n'obuntu bwe bumera awo wonna wa brown akulagira ddala nti ali ku nakyo yes Anita Fabiola bonna ba NTV. Tuvaawo tugenda ku station y'emu eyo eya NTV waliwo omukyala bamuyita Bettina Tiana yes Bettina Tiana yagenda mu maaso naye n'aliriizinga ebifaananyi bye eby'obwereere mpola mpola yes n'abitulaga ne tulaba omwana ono nno muddugavu naye ate mulungi ddala yakula alina obubeere obwo obulungi muganda bwange obubeere bwe yakula wansi awo tulwawo n'ogamba nti yes kyekyo yakula alina ebbineri eryettabbo muganda wange olituukako n'ogamba Bettina Tiana ali kwalaali mpola mpola. Wano nno byonna bigenda mu maaso tulaba Jack Pemba naye nude pictures nude sex tape yalina omuwala gwe bayita Hani Shule nno yes yali bannange kyakola Jack Pemba ne tulaba omusajja omukulu alina ka sausage naye ekyo kyaggwa mpola mpola nga tuvuddewo ewa Jack Pemba. Tugenda mu maaso omwaka ogwo ogwedde twalaba mukyala mukulu amanyikiddwa nga Mathake mu sex tape oba yali agezaako okuba nti naye yekola kasabuni mpola mpola nga kasindikira omusajja Mathake yatulaga ebintu byalina mukyala mumpi ali crazy in bed nga bw'omulaba awo mukyala oyo mumpi yes bulungi but crazy in bed yatulaga kyebayita ebbina yatulaga emaali ya wansi awo yatulaga ku bbeere eriri super lwakuba mbaga mambo teyasika ebyo nno bye byafa ewa Mathaki mpola mpola yes wano nno banji abali obolyawo batandika okuba nti bavumirira ebintu by'okutta ebifaananyi by'obuseegu era nga banji batandika okuba nti obolyawo yes bavunaana abantu abo okutta ebifaananyi by'obuseegu naye nga tebakukwatanga. Now Samson Kasumba yakwatibwa yes ng'alaba ebintu by'obuseegu n'amala n'alekinga ne ka video obolyawo abantu bagamba nti kino ekintu kyakoze si kikola kya buntu era omuntu ono yeetaaga okuba nti abaako nekyakola mpola mpola. Kino nkikulaga nti omusajja mukulu ono yes musajja mukulu ono batandise okuba nti bamulookera n'ogamba nti obolyawo omusajja ono mufumbo agenda ku famire n'atulaga n'abaana be naye kimulabisa poni kiki omusajja omukulu okulaba obuseegu blue moves pornography nga gwogendaawo ogenda otunuulira olina omukyala lwaki togenda wakka n'ogamba mukyala ono yeyambula engoye n'omutunuulira n'oyagala okulaba oba alina ebbeere lyakula bulungi olibanga lyakyama n'olitereeza kiki omusajja omukulu ekikulabisa poni. Abantu abalala bagamba nti obalyawo yagenze kuba nti adaptinga style za mu buliri abazikola niye abayigiriza style ezo. So you have to be creative in bed you guys. Stop okugamba mbu tulaba poni mpola mpola. Okulaba no poni si kibi but it's a sign of evil because bw'omulaba nga tolina mukyala awo either omaliriza okubidde ka prostitute either omaliriza ofunye ka side dish oba mufumbo omaliriza oguze omaliriza okubya ka sabuni omaliriza okoze ebintu ebitasaana mu society. So nolwekyo watching pornography is bad era omusogo tukuvumirira lwakuba nti era muntu agamba mu bya muntu mbolisaako amaaso but omusajja omufumbo toba na nsonga lwaki olaba pornography. Gende waka fula mukyalawo TV mwambule mulabe kyoyagala kyonna then obere satisfied dani okubeera awo ogende waka nga tolabye mukyala mulala ate newaka eriyo mukyala mulala ekitegeeza nti bw'oba ogenda kwavinga n'omukyala oyo gw'olina okwesanyusamu that means onaaba tolina mukyala oyo naaba olina mukyala mulala. Bw'obanga olaba abasajja kupa zaabwe ku internet n'ogenda musajja wo ng'alina kakalaamu muganda wange era oba olaba musajja mulala. So that is not being straight. Eyo teba love
nsubira mize gy'okulaba porn n'okulayikinga ku social media mibi nnyo because olikinga bajja kuleeta nti Samson Kasumba alikinze wano nno bafollowers bo bonna bajja kuba nti balaba gundi zino feed eno mu feeds zaabwe wano nno ojja kukwatibwa ojja kuyitibwa omusego oba oliawo onaabo badelekinze indirectly mpolampola nti obusego okulaba obusego kirungi okutambuza obutambi obubeerere kirungi era nga jukira mu followers mubeera muna abaana abato so we should be careful nga tukola ebintu ku social media we should serve as an example mu kintu kye tukola mpolampola Kasumba bamutumye king of Kasabon king of watching porn mu Uganda ye munamawulire akyasize okuba nti obalyawo ayagala nnyo porn bampita Ntambi Kimso omukutu guligomo Uganda mukamoli muganda wange genda wansi awo muganda wange bwoba osobola funayo ka super chat kangulire mpola ku dola zonna zosobola oba imu oba 2 oba 3 oba 5 oba 10 genda wansi awo funayo ka super chat tusigale nga tutambula fenna mpola bampita Ntambi Kimso.